Abantu babiri ababadde bateeberezebwa okubeera ababbi bakumiddwako omuliro bonna ne babengeya ne bafuuka miyonga ku kyalo ky'Amaggwa Butiki mu division y'Emafubira mu kibuga eky'Ejjinja. Okusinziira ku batuuze bagamba nti baludde nga banyagibwa era basazeewo okukola ebikwekweto mu ngeri ebadde ey'ekikungo emisana gw'olunaku lwa leero okukakana nga bakakkanye ku bantu bano be basiŋŋaanye n'ebintu ebibbe yogayoga nga abamu ku bo bakubiddwa ne battibwa ate abalala bo ne basalawo okuteekako kakokola tondeka nnyuma. Okusinziira ku bano aboogeddeko n'omusasi waffe Hajati Amina Mirembe bategeezezza nti kaakano mu kiseera kino babadde tebakyasobola kugumiikiriza mbeera efaananako bw'eti ensonga ey'obumenyi bw'amateeka babadde balina okugirinnya ku nfeete. Poliisi etuuse mangu nnyo mu kifo kino era n'eggyawo emirambo gy'abantu bano okugitwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'Ejjinja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Disala no disala win. Muchirumba. Dinamulaga kunebye ebifaanana. Ndakumana mu mukandi kumana wena basala. Ebyo bibadde bikyaliwo bityo bannakisinde ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom basonze olunwe mu mukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba be balumiriza okutandika okwekobaana okukuumira Dr. Kizza Besigye ne munnaaja Obedi Lutale mu mbuzi ekogga ne batuuka n'okumumisa akakalu ka kooti. Mu nsisinkano ne bannamawulire etuuziddwa ku kitebe kyabwe ekisangibwa ku luguudo lwa Katonga mu Kampala okumanyisa bannayuganda wa ekisinde kyabwe wekiyimiridde ku nnongosereza mu tteeka ly'amagye bagambye nti ekikolwa kino kigendereddwamu okwonoona n'okutattana erinnya lya Besigye kw'ogatta n'okutiisatiisa okuzenga kukolebwa mutabani we ku mitembagano awatali muntu yenna amukuba ku mukono ng'ate byonna bikolwa bigendereddwamu okwongera okutiisa bannayuganda. Mu mbeera y'emu y'omubaka akiikirira munisipaali y'Ekira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Ibrahim Ssemujjunganda wano wasinzidde n'ayongera okukakasa nti n'ensimbi obukadde 10 ezigambibwa okuweebwa ababaka ba paalamenti y'eggwanga mu budde obw'amatumbi budde nti zino zaabadde zigenderedde okwongera okubagulirira ababeere basaale ennyo mu kuwagira ennongosereza ez'etteeka lya UPDF kkooti y'amagye weewa olukusa olw'okutandika okuwozesa bannayuganda. Uberanga bwabutulungu kwagala eri etali bujulizi ngayo mwalaba ero ni kiza yino okumuwozesa tebamuwozesa bamusalira busalizi mu musango n'omuga agenda mukomera kati kooti Museveni ayagala gizaawo mwabayitira ta Dr. Besigye ekyo kyekyawezezza ababaka ba paalamenti miliyoni 10 nga beetegekera okuyisa etteeka lino twagala kulabula ababaka ba paalamenti ne paalamenti tuba tunuulidde n'eriisa ejjogi wajja kuwaayo okusasula omuwendo singa muyisa etteeka lino muwendo ogwo mujja kumanya nga mutandise kusasula. Mu mbeera y'emu Besigye ne Obedi Lutale baakuzibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno mu mwaka guno ogwa 2025 okuddamu okuweera ennemba n'emisango egibavunaanibwa. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda era ayongedde n'okukinogaanya nti akakiiko ak'ebyokulonda nako mu bwangu ddala kateekeddwa okutongoza ekisinde kyabwe okufuukira ddala ekibiina eky'ebyobufuzi kubanga baatuukiriza dde obukwakulizo bwonna bwe baasabibwa naye tebalaba nsonga lwaki bo bakyabasibidde ebweru. Museveni ne family baagala kutta Dr. Besigye ate nga Dr. Besigye yatugamba wano ewaffe nga tukimanyi bw'avaayo okwesimba ku Museveni mu 2021 musale muto wa Museveni yamugamba nti Besigye tugenda kwaizoletinga tugenda kulaba nga tukutte ku buli muntu omale tukusaanyeewo ekyo Besigye yatugamba wano so okwagala okutta